nkukulisa ennyo okuva mu kuwummulamu okwo ne nkwaniriza mu kitundu kyaffe kino ekyokusatu. Mu budde emboozi gye twogeramu wali mulenzi omuvubuka oba oli awo envuumuulo okusinziira bw'oli kati olabika wali bali abasajja bamanga wayogedde ku kimanga kigambo kyange nakyeyiyiza woyiya manga nange se bantu tewo wayogedde ku airport gye baali bagenda okukasuka emmotoka ezaaleetanga kutwala okunoona n'okutwala gwe tewalinaamu airport yo. Surprisingly, when I was growing up, twalina edini nene ate nze ne muntu wansonyi nnyo. Nabijjukira luvannyuma nti abawala abamu bajjanga nga bazze nga bamazeeko naye nga nze sibe naliko naye wabula bwe twazannya ennyo ettutumu ne litabuka mu Kampala ate si ku university actually university nga ndi very quiet nga tusibeerayo na nnyo tulina base gye tubeera we meet every day. I didn't have time for girls aba university nga tu meeting every day nze abaana be nasoma nabo nga tebakimanyi lwaki nagana lecture yonna ku Monday ne Friday lecture zonna nga tuziparkinga manyi we twasomera ffe nga you design your own timetable nga lecture zonna tuzitadde Tuesday, Wednesday, Thursday zonna nga ziri awo kubanga nga Friday tuba tugenze mu show zaffe Monday nkomawo nkooye nga sagala kubanga neetawanya tugenda mu kusoma ontegeera naye I was not into it so much naye we twazanyira ennyo abantu bawala bagwa eddalu njukira oluyimba eri wamala nduze yalaba ffe twali balungi naffe ebyenyi byaffe lwakutaaguka twali bato twalina obususu kabiri kaliiri kabiri kaliiri nze ng'emmotoka nvuga namba eriko siyaasa tavuga motoka namba eweddeko kadde mu bufunze yes enamba eri current yenvuga kati ng'abawala batabuka kati bibyo ebyandokola. How did I survive? Nga tonnalokoka mwami nse. Anti kyengamba how did I survive? Omugezi aba yategedde dda kyenkugamba. How did I survive that period? How did I survive? I don't know. Ku university biki tewayinaawo wadde? I was not much into it. Ne kumubakayimbira ne ba fans bakayimbira. Waliwo omuwala bamuyita Jini Nakachwa mukyala neiba. Yanyumiza nti yali tanajja mukayimbira. Bamufulumyako theatre ngabadde igwe nayingira audience yonna nesituka nekuba enduulu ye n'atandika okukaaba real tears of joy bagenda okulanga tasirika namugamba kisuzi mifuluma nemugamba nga obadde kinaganga simanyi mbu natuuka ne mbagamba happy new year. It was a New Year's Day naye mbu nakyogera so bweru nawuliranga kafe agende nakyo takyayagala kumanya yakingamba ye kenyini ne bamufulumya twatta ku muntu nafa ku stage mu audience nga kiki mukyala wa Major General Z Maruru eyawamba Obote eddoboozi lyagamba nti Obote tumuwambye today 27th July yali Z Maruru ffe twamugjawo yajja n'alaba omuzannyo baguyita oluyimba lw'abaagalana gwandikibwa Aloga Smart Joy. Tuli ku stage ne Andrew Ben Kibuuka tuva mu kkomera tetumanyi gye tulaga tugenda tunyumya twaseka abantu baaseka oyo omukyala n'aseka n'ava mu ntebe n'atula wansi bagenda okulaba nga takyasobola babeera bamufulumya nga stroke emukubi teyadda. This is a true story. Muwala we ali mu America era she can testify bamuyita Kichoncho muwala we. True story. She laughed and died. Luyimba lw'abaagalana tuva mu kkomera ne Andrew Ben Kibuuka nze bampita erinnya siryerabidde Sepiria Segumba. Dokita bamusiba dokita kujja mu mbuto addayo eka
tamanyi gyalaga famire yamanyi taliyo amaze emyaka 20 mu kkomera tamanyi kyalina abantu ne baseka nga baseka and someone died. Kigambibwa abayimbi n'abazannyi ba katemba mulimu ebikolwa bikalogo kalenzi yensonga oba oliawe affecting abantu ne babaagala nnyo ne batuuka oba okulwala oba okukola ki nakyo kisoboka. Yes, tulogera ddala buuza omusawo yange yani taata obo yali ye Yesu nga tonafuna Yesu amazima gennyini kayimbira before I got saved ffe tukkiririza mu Katonda era waliwo kyetuyimba gwe tumala okuba national anthem ne tukuba ekitiibwa kya Buganda waliwo ekibeerayo eyo abantu abamu bakiwulira abamu tebakiwulira tuba tusaba loudly buli member abeera ku stage eyaffe twagirikodinga kubanga twagala esigale prayer ne national anthem babonabone nayo bagamba abantu tebagimanyi lwakubanga eri recorded singa abantu baali bagyeyimbira singa bagimanyi tuba tugamba tuyimusa buli show buli wekusimbula nga kayimbira esimbula egenda Masaka osimbula ogenda ku show gyegenda okubeera oyimba bwe tutuuka nga anthem ewedde tugamba tuyimusa amaaso waggulu eri ensozi esibuka essanyu n'okubeerwa kwaffe buyambi bwenfuna buva eri Mukama yabambawo eggulu yateekawo ensi ye mukuumi waffe mukono gw'amanyi enjuba n'omwezi tebitubambule mitego gya sitaani tegitutawanye amen. Ne memba baffe betukola nabo emizannyo egy'enjawulo baali baluyize ba Mariam Ndagire ba Abe Mukiibi ba Mulindwa Muwonge bakimanyi you cannot start a production nga kayimbira teyimbye luyimbo olwo tubadde nako ze twakolako ne ba Ebonies ba wild bali wild nnyo naye ffe era anthem olugwa tuyimusa amaaso because eddogo lyaffe Yesu that's number 1. Number 2 kusula mu lihaso tomanyi nze ennaku ze nsula nga ntunula when I'm working on a production you cannot even contemplate toza wadde kirowoozaako nti omuntu mu myaka gyange bwe mbagamba nti vote production gye tugenda okusulamu okukola nti kyemba ntegeeza era abantu abajja kujja ne balooza nti drama kujja kuwemoola ne bavaawo they fail drama kubangulwa kutendekebwa kuwa tokiddamu okyogera nze sikkiriza muntu kuwandikira muzannyo gwange abantu balooza nti emizannyo gyakayimbira kubanga bajja muri aso nga nze mbawa layini script yange mba nayo either written oba mu mutwe sikukkiriza gwe kuyiya kigambo kikyo kikanyugewo kubanga kiva nze nasoma literature high level kijja omuntu omuzimbye nga mulalu agenda ono kwogera reverend kye yayogedde nga tekikwatagana naye I rebuke ne mugamba toddamu wandika ogugwo if you want to create ne bwakanyuga layini nga nnungi nga tukyali mu lyaso nga that is good eyo njewoze eyo gyogere siri ate mu binyo nti ndinakyemalira siri nakyemalira olubwa yereeta layini nga nnungi ate njiwamba nga eyo tugiwambe eyo tugitwale omuntu layini agireeta ddi bwe tuba tuli asinga manyinza okusirika layini eddako nesigikuwa mangu kubanga nakiyiga tibwoba wa script bazikwata bw'osoma nebalwawo ne bw'ojja n'ogamba nti gamba nti nga nsanyusa okukulaba oli abanga anyumya naawe it becomes easier era omuzannyo agumalayo nga tategedde nti amuzannyo aguli wakati script line bwe nti abantu abaana bwenzibawa kati nyinza okumuwa line egamba naye bannange nga tulabyerabye kati ng'omuntu abonyebonye ne poliisi y'ennaku zino nensirikamu nga nkyakirowooza manyi bw'okibanda ky'omu mutima kisoundinga bulala bwe kifuuyibwako empewo kisoundinga bulala kati oba okyakirowoozaako nti kikola oba banatugamba tulumbye oli nakanywayo layini endala noka oyo kyayogedde kiri beta tugende n'ekyo ontegedde that's how I allow people to throw in their lines kyetutabuulidde mulabi wa terefayina twogera ku kibiina kino ekyabakayimbira kizaalwa ddi kyo mmwe abakitandika oba walippira mugendo saalippira mugendo ffe twakitandika bwe tugenda mu Kampala Dramatic Matuvu gyo yatutwala omu director waabwe Katete David Wilson Katete nafuna problem ne government eyaliwo ennaku ezo tezaali nyangu nga government bwofuna obuzibu nayo yene ennaku zabedde enyangu ennaku zonna zikaluba government bwebeetabuse ssebo n'awandika omuzanyi baguyita Katete omumpembe
naye ng'obote yali akimanyi nti Abaganda bamuyita Mumpembe Obote. N'asindika Bambegayi ng'agamba muwandise kufe era nga ddala omuzannyo gwali guli kuye. Ono n'atoloka n'agenda e Nairobi. Ne tugamba tujja kuddamu kugamba Kampala Drama Actors. Ne tuzannyayo ng'emyezi 5. Naye nga tuyimba nnyo ffe tuliddanga bwe tuba tugenda okuzannya tusuka kuyimba nnyimba z'amaloboozi matabule. Tuyimba ku nyambala ne tuyimba ku makeup ne tuyimba ku maka ne tuyimba ku kitooke ontegeera nga tuyimba ebintu ebyenjawulo ng'abantu bagamba bali abaana bayimba baffe nze nga nnyimba beesi ewuluguma buwulugumi ne batuyita bakayimbira. Katono bwadduka ne tuddira n'erinnya erya bakayimbira kiringa bwe neetuma siyaasa kakati. Abantu bakuyise bakayimbira nga nze bampita siyaasa gali nengavako nengamba kati ffe bakayimbira Drama Actors. Era nikitukolera bulungi nnyo. It's a year after ebiri twagendayo mu 82 2nd February 1982 we started Bakayimbira Drama Actors. Nga ndi omu ku ba directors Andrew Ben Kibuka, Aloga Smart Joy ne Mike Kakande. Bw'otambula emyaka mu 90s ne tugifuula Bakayimbira complex. Ne twabuzovinga mukyala Mike Kakande, Rose Kakande, tungiza Made in Ssenkubuge ne Paulo Kintu. Bodi nefuka y'abantu 7. Ne tutambula bati nga tukikola professionally nnyo. Ebintu bino mu abantu be mwaleetanga okuzannya babanga bakusasula byabanga bonna kyewa mwabakosanga interview byali biti. Abantu wajja bwe tugamba twagala okufulumya omuzannyo tukola auditions. Bayinza okujja abantu nga 8 ne mulondamu 5 oba ne mulondamu kale 10 ne mukola lyaso olinga aloweza byangu n'agenda. Abawala abasinga bajjanga kwefunira Ssenkubuge kwefunira Kibuuka bagenda kola sibi muliko oyo naye n'agenda naye ogenda wanga abali season basigaddewo ng'era mu babangudde nga bafuuseemu abantu katono nnyo nga gwe omuntu alaba abantu abangi okukemebwa kuno okukola otya kubanga tukkirize tugaane abawala abalungi e Kampala bangi ge mazima ate mmanyi nti abamu beeteekera ddala mu target mulimu abawala batalina nsonyi ng'ajja kukola paka ku kisembayo paka ng'afunye Ssenkubuge wali ofunyeeko embeera eyo yagwewa ogihandle emyaka giri nagambye tebatwabona tutya abawala babadde balungi mu Kampala for a very long time. Waliwo abajjanga n'agamba ninzi kati nange nzize njagala kubeerako naawe excuse me what are you saying ng'abamu obagaba outrightly naye somehow we survived somehow mu bukulu buno ensonga ogikuta ate kakati awo nalokoka ate ndi muzeeyi okimanyi muzeeyi omulokole abaabowa oli ajja n'omulaba gy'alaga n'oseka mu mutima n'omugaidinga n'omulaga nti akyalina emyaka mingi nnyo mu maaso era aleme kugenda n'abantu bali mu evening of their years. It's not good to waste your time on someone in the evening of his years. It doesn't make sense. That's number one. Number two, nze ndi mubulizi wanjiri kati omanyi bwe baliwo emyoyo I know how to talk to people. I know how to handle people. Manyi olunyiriri olunyumira Matayo sura ya 6 temweraliikiriranga kweralikira kwe kuleetera abawala myaka gyammwe getting restless alabye essimu ajagala n'ayagala fiirawo alabye munne boyfriend we yamugulidde emmotoka nze nagulanga emmotoka ez'abawala omuwala mugulira emmotoka n'agamba kiki kino siyoka take it muzigula ne muzigaba ne kaadi take it uli n'asatira kati abantu bageringa desperate bwe batyo alabye munne mugulidde emmotoka kati naye n'ayagala naye ajje gwe omuguzi kuba gwoba ogula ajjeewo omuguzi ddala oh la la Santa Maria ekyo kigambo kyo gamonyonya n'okugula oti nga tozzeeyo mu theatre mu biro biri olwo mutandise kusoomozebwa ki okwali awo mu transition y'ekibiina kino ekikadde then mwe mufuuse Bakayimbira awo tewali kubanga director wakiri yali adduse tusigaddeyo ffeka tetulina muwandiisi mwami Kibuuka n'akanyuga effumu erisooka n'awandika olusozi ebibala bya Nantongo n'awandika ebibala bya Nantongo as his first play ngamba tusoma literature tumanyi how plays are written dialogue you're getting involved in dialoguing ontegedde ono n'ayogera ono n'addamu and you create a story nange netandika okuwandika nze I'm very shy nkiddamu I'm a very shy person and a very shy writer bwe nawandika omuzannyo gwange naguleka ku table
nakyo gukwasa abantu bwe bansekerera nti wawandiise biki naye omwami Kibuuka gye akyali waffe for Sunday tumala okulya tuba tulya lanchi nagamba kikino endo papa ogujjawo ng'agukwakudde ogwali ku dining nanga ngende nsomemu kugaiteka ngende nsomemu nagenda nabo yadde enkeera ng'aliko n'obumansuka gagamba muzanyo muyitirivu tutandikirawo lihaso leero baguyita batya olwo agali amakula. I was writing my story nga ba brother bombamanyi brother atwagala ennyo naye ng'anywa nnyo twana brother gwe nasikira Hannington Kiwanuka ng'atwagala nnyo naye nga it's incredible ng'afuna a lot of money naye nga munyo n'azimalawo zonna n'agenda ku dduuka n'agula ebyenda kiro nga 3 n'atambuza bigere n'atuuka nga mulimu ebikudu 2 kasebusa nga byafisiza bizze bigwa mu kkubo mu bute ku byenda ne muteeka muzannyo ogwo I wrote nga mwali n'enkizannyo ekyo eky'omutamiivu and I acted Elia so well era erinnya eryo katono likwate Elia wali omwana gwe twazannya maama we yali director mu National Theatre omwana nanyumira nyina gamba bwe ndikula Elia nja muzimbira ennyumba omwana oyo ateeka okuba yakula ajazimba ennyumba yange njibanja omulungi ali ku telefayini yaffe emboozi ey'abakayimbira twakagitandika tukusuniddeko busunyi nkusuubiza okukomawo n'omwami ono sabbiiti ejja olunaku olwa Sande n'olwekyo amaaso ku telefayina kubanga ebirungi bikyajja nkyali n'omwami Charles James Ssenkubuge siyaasa oba kale wetufundikidde nga Yeriya sisinkane sabbiiti ejja tukwebaza webale kubeera kitundu ku mubuufu nze Stella Nandawula Sula bulungi awangaala ennyo ssebuufu bwange.